chifunye tegera tuli badambo kuoli ngalo sokera na dumpa soke tubiza sound akasemba yo bayizo tuwele chilo cha lero shegede naye nga munange omulama gonna kolayo gugamba nti kyatteeka okitegedde kyatteeka okulya ennyama ku ssekukulu kyatteeka kiri muteeka okitegedde kasoda naye ndwawo tenga botera Christmas botera nyawo Christmas bana tolulidde nedda n'akasoda kenyini ako kuleeta gireeta edda muganda ngo gireeta kuleeta tenga nyama inobeera ko mateke shokolira naye kati omuti mwalya bintu ebisirika nyama twalyange enjidde tewanyanga bintu ebyo sirika shirwaga omula bwafaanana nzo kati oyo kimula mulage kimula shino mukulu wa dada ekyamujama nyama ya gundi nyama ya bukulu kimula take smartness ndaga shino weraga mu kamera shino osigenda kubanga nkuwandowooza wadde ekintu kyonna kyonna gwe alyeyo wakagogenda okubanga okubira kasimu ombulire oba ddala kyateeka okulya ennyama ku lunaku olukulu n'akasoda kagatteko kale kyateeka okulya ennyama ku lunaku olukulu n'akasoda ng'okagasseko kyateeka ogenda kumbulirawo bakiwandika ombulye essula ombulye bayibuli olukulu nga tolidde ennyama lubalito ani yakireeta ani yakiwandika kyateeka ku Friday kubanga tugenda obeerano nga tubagala bali mu ddiro gyabaweweta mbuto nga tuli wano twasama naye bannanga okukola kuno kale ndowooza tugendeko masimu producer tugendeko masimu omulama gw'olunaku mukayi nfunye amaanyi kubanga nywedde Utamu Miracle Soda Drink koza obutwa mu musaayi n'ofuna amaanyi. Wankuyiriza sagala wekwase kiki kino yiriza kijanjalo ekyo ate nkumanyi muku siika ekijanjalo waba osiika bino ebya namba bino ebintu byolese omwana w'abandi obimuleetera oti mukyala nze ataleese buto olinga agamba ndeese butwa si butwa naye tugenda mu Christmas nze mba njagala nnyama awo byonoonye mukyala tewali sente obwavu obulaba covid yatugira ennyama bagiseera ate n'abasawo bagitugaana wano okimanyi ate ennyama tugira buli lunaku abatalya ennyama buli lunaku ejja tulwaza tuli ebijanjalo mukyakale ekijanjalo kitukoze ndeese nakyeri bwebanga bebino ebijanjalo betugenda okujja ku Christmas kanzije mukyala tukiki mukyala kugenda bandi kati mukyala yagala kundeka wano kangende mama wanafumba ennyama nja kulya naye nze sigenda sobola na mujanjalo nze nkubuulidde ebijanjalo tebirina buzibu mukyala kangende ewaffe kangende kirabika nkulemu tosobola kunnemedde ebijanjalo ndeese byeru Christmas ebijanjalo byeru omulama gw'olunaku mukayi nfunye amaanyi kubanga nywedde Utamu Miracle Soda Drink koza obutwa mu musaayi n'ofuna amaanyi. ebintu gyebiri nno ddala ebyo by'owulidde awo abakyala banobeera ddala ku nnaku enkulu tewaguze lugoye sima wamugulidde olugoye lupya sima kiro y'ennyama yakulemye okuleeta ewaka oleeta buhaafu bukoota sima oleeta bijanjalo lufudde nnomo abakyala banobeera ddala ebyaddala ali kusima ogenda kunkubirawo kusima ombulire oba ddala kyatteeka oba kitegedde kyateeka ogula akasoda n'akanyama n'akakoko kagatiolingwa kuba nyama yabbiri naye ate enkoko yagumu kitundu ali kusimugamba ero mwali bubishiru temwagiryanga naye katuli bulungi kale naye zikusooka ali kusimugamba ero kubeerako yangani yanga Messi kakati agambye atya yanga Messi ekintu kya bakiwandikawo yanga Messi soka ombulireko yanga Messi onsubye nnyo abadde agenda nakunnyonnyola olunyiriri n'essuula mwekiri tegeera ombulire oba ennyama yedda kozi nedda baalina ennyama emubayiba baalinanga ennyama bagiyitanga miiti nabo miiti go wanjidya ugamba otya baby girl sigamba mukwano ugamba otya darling koja kitonso obwekyogero akutumidde abaana ab'obuwaafu naabe ku kyogero kya koja kitonsa munaabire ddala shiru wange ogamba otya yaliwo Dax Vibes akutumidde Opa Fambo Irene Kayimba bamutaka na Sezimoni kanika kozika
nkolera ku before Kosovo. Okay. Naye nankyajo minkubuulire. Yenyama ompulira mama. Abasajja tibakakatako abakyala ddala ffe abaana ab'obuwala otugulira engoye. N'okutufaako tibakakatako muzina ennaku enkulu ebyo ebyokwekubya emizimu. Mama Omunyarwanda, mbulirayo ekintu kimu. Bakiwandiikawo etteeka liruda oba li mu gavumenti, mu constitution ya gavumenti. Constitution twagala tugikyuse nga bwe bagikwatako obunyomero bugendemu. Obunyomero kagala babusangula mu busanguzi. Babubuuka. Naye nga kitukakatako abasajja okutuliisa enkoko buli we tuzaagalira ate sinna ku nkulu zokka. Nedda taata weebuti abasajja emunaalegeyo egundi engalo nedda ssebo. Bashiru abatalinawo. Naye kigasaaki kigattako ki kikugjako ki? Webale okutuweereza. Webale kubeerako ssebo. Munamasaka kati nowe. Masaka temusanga. Masaka mulina ttiimu waabwe. Omukyala ave ku byaki gasamu kyo abadde alinyama. Noba alese ejjanja mufumbe bamuli. Mulungi mukwano. Kitegeeza si kyateeka. Sijateeka. Ono munamasaka kati abantu bekyazanga. Tabaagala nnyo. Okay, thank you so much. Omukulu agambye si kyateeka bannange. Oswalanga bamulidde bijanjalo nga bali balidde. Oswala ki? Ofumbira banneyiba oba ofumbira nnyo? Nagaliza enkoko njira. Kale nze sijja kyogerako sijja kikomezera kubanga emibiri ebyakulanga girya ku nkoko bisoda ng'ebyo si kunaku nkulu gyokka mugirabirawo. Twabiraba kunaku. Okay, abali kusimu ndoza ngenda kubanga mberekereza wano mukwano gwange naye ngate enteesaayo tujjaniriza ddala nnyini ddala era nga tukyagendera maaso n'omulamwa guno mpaka eyo gye tunaakoma gukola ekintu kimu genda wali eri ku Facebook olabe Bukedde TV page weri osoko gilaikinge ate omala ogilaikinga ogende wali kayisanyo live wetulinyo ate otekewo comment yo otugembe dino nkyolaba okulya ennyama kyateeka ku Christmas ng'eyo ombuulire nti nti Moses munnange bwe yatalya nyama Abero. Kyabaleetera okwekuba akanyamaako. Beekuba oba njogera bisa. Kale ndoza tumula mu katono nnyo mukwano gwange tukyali kayisanyo n'oluvannyuma tukomawo toba ku Bukedde TV wano. Eno ye programu akayisanyo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ekiddako ku Bukedde TV1 Local Initiatives abakujjukiza nti emirembe gino tubadde najjo okumala akaseera tetugifiirwa bwe tutyo wewala okwekalakaasa okuteeka obulamu bwo mu matigga. Beera nga neighbor asazeewo yeebuuze ku maama kafeeri ekimwanguyisiza okufumba emmere ye. Alsafe tomato paste asangibwa mu kikuubo mu supermarkets ne mu maduuka gonna mu ggwanga. Extra mulondo nange kyakunywa kisufu oligeza n'okikombako omubiri gukula n'obutwa ne bufumuka. Enngano ya Jiko gisange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Maganjo Grain Millers, feeding nations. Cofnil tebaliseera ate lisangibwa mu matundiro g'eddagala wonna mu Uganda. Cofnil lye lisingamu kuwonya ekifuba ne ssenyiga. Ekiddako ku Bukedde TV1 Local Initiatives abakujjukiza nti emirembe gino tubadde najjo okumala akaseera tetugifiirwa bwe tutyo wewala okwekalakaasa okuteeka obulamu bwo mu matigga. Beera nga neighbor asaze